teekateeka ekitereke ky'essente ky'ogenda okujja nakyo. Togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata ku akawunti yo, bw'onootunda ekintu kyo n'oleeta ssente. Emikolo gyennyini egy'okusonda ssente gijja kutandika ssaawa 4. Wawaayo dda towangayo. Omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Pentagoni kantu katono nnyo naye kufa ekinene. Tugatte amaanyi tugizimbire Mukama mu linnya lya Yesu. Tugatte amaanyi tugizimbire Mukama. Mu Uganda nsobola okumenyera abantu 10 abafudde nga ssente ze baaleka zizimba Pentagoni. Sebaana kizito. Bannange mbadagira mbalabidde omukaddanzaala Folomera. Mujje mumperekere muntwale eri mwana munnange gwe ndowooza. Diddiriddiriddo diddiriddiriddiriddo. Bwebeera n'ekasente ng'olina gw'oyagala buli kimu kibeera bulungi. Kubanga owa sipeesulo bw'akusaba ennyingi era nazo otoola butoozi. Olwo n'ogidda mu mitto gy'emabega n'ebatwala nnende. Nyabo Najjemba ab'engonge nga nnyabo omubeera balungi. Nkwagala kubeera muyonjo sooka ontunuulire olabe nga bwe nneeyagala. Nyabo Najjemba lwaki wafuna omulimu omubi ogukweka? Ow'omukwano kati alimbaala ettakisi za Uganda mwana wattu ze zimuwuba. Njakulinnya sipeesulo si kulwa bbanda mukono seete ntuusa leeti. Nyabo Najjemba ab'engonge nga nnyabo omubeera balungi. Buli wangonge w'oli nkutumiddeko mu ngeri ey'enjawulo obeera maama wange gwe omusajja obeera kojja wange. Bujjingo Losias. Wali obadde kaawo ne weebuuza ekibuuzo nti lwaki luli bwe nayogeranga nti musonde ssente z'ennyumba ya Mukama ssente zaayiikirangawo ng'amazzi? Wabanga tonnava na kazindaalo oba ku mpewo nga sooti TV oba sooti radio tennavaako ng'okyali live okyaweereza okyaleebeeta nga ssente ziyiika buyiisi. Era wabeerangaawo ng'oli mu kwogera nti tufunyeeyo wano ssente bwe ziti nga bino byentera okukola wano nga nina kyensondera. Ngamba kati onaaweerezayo bwe ziti onaaweerezayo bwe ziti. Omwami oyo yabeeranga katuuti nga kwayogerera kayogerera twakakuŋŋaanyawo emitwalo gya $3. Naye sooka weebuuze ente ze Wakamanga ze zaakamiza oba zakkoowa bukoowi zaabuuka? Bujjingo njagala okutegeezaako ensonga lwaki bw'osaba ssente tebakyaleeta n'obeera ng'oyimbirira ekyo n'okiteekamu n'obukodyo bw'okuleebeeta n'ojja wano ekibatu n'okikolamu oti naye nga tewali ataddemu kantu. Abantu balina eddiini abasinga be baavu, be banyigirizibwa, be bayinike. Nkiddamu tewali mugagga ku nsi kuno ayina nnyo budde bwa ddiini. Tewali mugagga alina nnyo budde bwa ddiini. Kubanga abagagga abasinga ensaddaaka yaabwe si yakuwa basumba ssente, wabula yakusanga bantu bayinike ne babajjuna. Ng'osanga omugagga ng'alina abaana nga 6 bamulekwa baweerera, eyo bo ye saddaaka yaabwe. Tebazimba makanisa era tebajja mu makanisa, tebalina budde bwa kkanisa. Obudde bwe balina bwa kukola ssente. Naye abaavu abayinika abawejjere be basinga okusonda ssente mu makanisa, be bazimba amakanisa, be balabirira abasumba. Njagala okuwa ekyokulabirako ekya kkanisa ya Kakande eyo empya gye yakazimba ey'amaanyi amatiribona. Kkanisa ya Kakande eyo oligenda okulondola nga ssente z'abagagga ezirimu bw'ozigeraageranya ku z'abaavu ezirimu ebitundu 7 ku buli 100 ssente z'abaavu ng'abagagga balinamu ebitundu aga. Kitegeeza abagagga si bannaddiini wabula abayinika abawejjere be bannaddiini. Bujjingo
ensonga lwaki osaba ssente ennaku zino nga tebakyakuwa. Wanyiiza abawejjera abaali bakuwa, wanyiiza abali mu buyinika abaali bakuwa, wanyiiza abanyigirizibwa abaali bakuwa. Kubanga ssente ezasinga okuzimba ekkanisa yo ng'ovudde kuzisondebwa mu kabba babasiba mu kkanisa ne basulamu nga banoonya kyamagero, kyokka nga ne bakisabira kibuzeewo oba ne we bakinonye nakyo kyennyini kikyagaanya okubeerawo. Bali Bulaaya. Abantu balowooza nti abantu ababeera e Bulaaya baliyo ku lwa mirembe, bali bulungi nnyo. Era y'ensonga lwaki omuntu bw'ali nnyonnyonyi n'ava Entebbe n'agenda mu Amerika ekika kirowooza kiwewuse, buli afuna ekizibu addukira w'oli kubanga ye amanyi nti ssente eziri mu Amerika zaakuyoolanga nseenene. Naye abantu abali eri tebaliyo lwa mirembe era tebadduka mu nsi yaabwe lwa kwagala, kubanga buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi ye, buli muntu yali yagadde okukolera mu nsi ye, buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi mwalira emmere gy'ategeera, buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi nga bamukubira akasimu nti maama azirisa avugirawo mangu n'agenda n'amutwala embulago. Buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi ng'asobola okuziika ku bantu ababeera bafudde. Ekiteeka abantu eyo emitala w'amayanja buwejjere. Abasinga baasoma naye bwe bagenda okusaba emirimu gye bagisaba bababuuzanga ani akusindise, nga tolina nnyindo efaanana y'abali basindika, nga tolina linnya lifaanana ly'abali basindika. Osanga omuntu mu Amerika atembeeya mpapula z'amawulire dowa to do, delivery boy oba delivery girl, mu muziro omungi naye nga yasoma. Ng'era singa ensi yali mu equal opportunities, ng'ensi eyo singa ali efa ku ba professionals not only politicians nti MP, alina okufuna ssente okusinga dokita, alina okufuna ssente okusinga teacher. Bambi mu kusoma kwe n'abulwa omulimu n'awaŋŋanguka n'agenda ku mawanga. Omulala ye Kadaama yasoma naye maama baamumma emirimu yaginoonya n'obwoya ne bumuggwa ku ntumbwe n'agenda n'akuuta toyiza omuwala bw'akyungibwa. N'omwana omuto akuba empi, avumwa, alangibwa, kyokka nga tali shuwa oba alikomawo mu Uganda. Be bantu abaasinganga okuwayalinga ssente ku akawunti ey'okuzimba Pentagoni. Be bantu abaasinga okusonda ssente, ate be bantu be waddako n'obavuma ng'owaana ensonga lwaki badduka mu nsi. Ne bw'eriba gavumenti ki telijja n'ekuteera ssente mu nsawo, muve ku bannabyabufuzi ababasiriwaza ababalimba, mugende mukole. Naye nga bano abantu b'ogamba badduka mu nsi lwa bannabyabufuzi abataaseetinga peesi ebasobozesa kuganyulwa mu kukeera kwabwe nga bagenda ku ssomero. Ne badduka mu ggwanga lwa bannabyabufuzi nga basibikidde okusoma kwabwe, basibikidde professioni zaabwe, ne bagenda eri bakole. Abantu abo baali bakwagala nnyo kubanga essaala y'olulimi lw'otegeera ate ebeera ya njawulo nnyo. Omwana abeera mu kiyumba ky'Omuwarabu nga ye Rosemary, bali bo basaala busaazi, naye ng'asobola okufuna obudde n'akwata akasimu ke n'agenda ku social media ku peegi za Soloti alabe omukulu ng'ayogera live oba asinza live ng'akitwala nti ye ggwe ekkanisa ye, nga ye ggwe gw'ayitamu okwogerako ne Katonda woba okusinza. Omwana nga bw'amala okukola emirimu gy'Omuwarabu yeesibira mu kisenge n'atandika okuwuliriza enjiri ya Bujjingo ng'eyo y'ekkanisa ye. Ali mu Amerika alabirira omukadde ng'ekkanisa ye ya Bujjingo kubanga newankubadde omanyi Oluzungu, naye bannange okusaba okutali kwa mu lulimi lwo owuliranga ggwe Katonda gw'atawulira. Abalala bali China, abalala bali Yugoslavia, abalala bali Russia, abalala bali mu nsi ng'e Sweden gye bakozesa Oluswidi, nga ne bw'onaayogera ng'oyita Katonda mu Luswidi kangamba Oluzungu, dear Lord, wallahi tebiwooma nga bw'onaamugamba ayi Mukama Katonda wange. Kambabuulire, olulimi Oluganda lulimi lugagga nnyo, lulimu okulaajana,
Nti wona woleza dear Lord, I have problem. Please help me Lord. Wano muganda wagambira ayi Mukama Katonda. Ndi mponyi wonyi, ndi mfuzi, ndi mulekwa, njera, mbona. Nti mu lulimi Oluganda owulira ng'oyogera ne Katonda onaakuwulira. Owulira ng'omulaajanidde ebimala. Kyovula banze sisobola kwana mu Luzungu era sisobola kuyomba mu Luzungu. Gwe woyogerera ekigamba I love you nze nkuwaana buwanyi nti mulabe maama nyereketanga ensoonosi. Mulabe bwanyirirange siyaane ey'ebbumba. Kati gwe no gyoyogerera I love you. Simanya I will love you until Lake Victoria dries up. Nze eno nga nkuwayira mu bigambo. Eby'Oluganda luli manya nti ojja kunjagala. Olulimi Oluganda lugagga ne bwe kuba kuyomba. Gweno jowoleza idiot era mmwe mbakubiriza basajja mmwe wasanga omukyala atasomako wasa omukyala yasoma kubanga omukyala yasoma bwanyiga idiot bullshit look at this dance na yehe atasoma wa kuvuga akawala muko mulabi munawe oli musajja tugenda kumanyirwa abasajja nete tugenda kumanyirwa befaananyiriza abasajja Omusajja amagulu gakkono naawe odde ku nzojoge agira ekibute beekende mulabi ensinga emulinga ey'amanga emulinga ey'amakolima laba nno emimwa gimulinga ng'olugali oluyoola kalimbwe olwo lwe Luganda so ne mu Luganda mu kuyita Katonda wallahi akuwulira nnyo okusenga mu Luzungu kubanga Oluganda lujjudde ebigambo ebiraajana kati munnange oli bw'agenda ku mawanga oba bw'agenda ku kyeyo bwagenda mu buyinike ekkanisa ya Bujjingo gye yali yafuula ekkanisa yo ebigambo bya Bujjingo bye yafuulanga ekkanisa ye era byawoomanga byali bya muzinzi nnyo byazza abantu emmeeme yensonga lwaki buli yayogeranga nti bannange muweereze tuzimbe oli teyabuuzanga ye bannaize tuweereze zitatuuka biki yaweerezanga ssente nga tayagala kumanya oba anaazimba oba taazimbe kasita ye yamuteera kkanisa mu mutwe gwe kasita amuwuliriza oba kasita amulaba akimanya nti ye already ali mu kkanisa naye abantu abo baatuuka ne bakulaba ng'otandise kubamanyiira bo babboosi bo bakama abo baatuuka ne bakulaba nga ssebusiru bwa njoka obuli mu kutta nnyiniyo baatuuka ne bakulaba ng'ojoga bajoge sente bazikuweereza ozimba ekkanisa togizimbye bo baali tebafuddeyo ate otandise okubavuma otandise okubalangira otandise okubabalaatiramu nga bw'owaana omuntu eyabaddusa mu nsi yaabwe nga bw'ovuma omuntu eyali yagadde okubanunula eyali batutte mu nsi ensuubize bw'omukkakkanya abantu abo baakoowa amawanga baagala kuddaka naye abasinga badduka lwa byabufuzi ate bo balaba olemezzaawo munnabyabufuzi abadde abatulugunya oba eyabaddusa mu nsi y'ensonga lwaki Bujjingo ne bw'oliyita ttembo tokyaddamu kufuna ssente kubanga bannannyinizo abaali bazikuwa beebo booli mu kuvuma beebo booli mu kulangira beebo booli mu kukkakkanya abantu boovuma obusiru bagoberera Kyagulanyi era be baali bakasitoma abo aba bagoberera ennyo Kyagulanyi kubanga be banyigirizibwa ne mu kyaki wasingayo banyigirizibwa kubanga Yesu agamba nti mujje mwenna abakooyi abasondanga ssente be babattibwa abaana baabwe ku 18 Novemba n'obagyeya be babalina abaana baabwe mu makomera boojeeja be babagobwa mu Kampala be basendera ebijja be baali bakasitoma abo era be bakuwanga ssente nnyingi nodda mu kubajjeeja ssebusiru bwa njoka obuttannyiniyo ojja nti ye n'alama waliwo abatera okukozesa ebigambo ebigamba nti kati dikiteeta mwamuvaako madda ku Bujjingo dikiteeta kyeki ono Museveni kizibu naye ekizibu kibaako ebikiwaniridde kubanga ekizibu kibeera nga enduli y'omuti ogw'omutuba
enduli y'omuti ogw'omutuba gubeera guwaniriddwa mirandira. Kati ban'abantu gye mirandira gya dikiteeta. Dikiteeta talina maanyi nga taliiko bano. Era singa omuggyako bano obeera omumaliriza. Njagala kibategeezako nti endwadde ziruma. Naye omujjanjabi omutuufu tajjanjaba ndwadde. Ajjanjaba kyaleeta bulwadde. Omunyizi w'ebba omutuufu tanyiga mu kiwundu. Anyiga eno mabbalibbali. N'asaka amasira ne gafulumira mu kiwundu. Then ekiwundu ne kisobola okukala. Kakati mmwe temulowooza nti tugenda kujjanga buli lunaku twogere ku Museveni yekka. Oba tulwanyisenga Museveni yekka. Kubanga ne Dr. Paul Milton Obote we baali bamulwanyisa ate abansinga okukosebwa nga Museveni amaze okuwamba be bamutembeetanga bassebirumbi. Twaligambye nti oggyewo dikiteeta tesebirumbi omwagazaaki ge gaali amatabi oba ze zaali ensulo ezifukirira ennyanja gye baayitanga Obote. Dikiteeta yenna abeera nnyanja naye waliwo ensulo ezimufukirira. Bano ba Bujjingo z'ensulo ezifukirira ennyanja gye bayita dikiteeta. Museveni tuyino ziyiwamu amataka ebitaka. Tuyino zikaliza. Tulina okuzisaanyaawo. Akazindaalo ako koyina ng'oyimiridde katuuti ka Mukama wallahi kakola kinene nnyo singa kavumirira. Eyatemudde abantu, ekiwamba bantu, ekisiba bantu, kibuzaawo bantu. Naye buli lwe batemula, buli lwe basiba, buli lwe bawamba bw'okakwata akazindaalo abasiru gwe bagoberera ali seefu attisa abaana b'abantu yali bulungi. Mu bufunze n'okkiriza nti waliwo abatta abaana b'abantu olwa Bobi Wine. Ate abo ababatta n'osigala ng'obakubira saluti nti mubeewo. Naye ng'ate okkiriza nti batta abaana b'abantu olwa Bobi Wine n'otanenya batta era n'otababuuza mubattira ki wabula n'onenya abattisa. Ate enkya n'obeera n'atta abantu. Eyo Bayibuli kijja osoma ng'ate Katonda yagamba oyo yenna alisanyawo kyataaweesa oba kyataabumba mukolimidde. Teyakolimira oyo yekka asaanyaawo naye naawe awagira okusaanyaawo. Bujjingo awo we tuli. Teri ssente nedda taata. Togenda kuddamu kufuna ssente. Abantu abazikuwa be bantu abanyigirizibwa. Be bantu b'osiiba ovvoola. Be bantu b'osiiba okkakkanya. Teri ssente. Kati byakyuseemu. Luli tubadde tugamba nga 31 Desemba, ya 31 Desemba tuyingira ennyumba ya Mukama. Tunyola kisumuluzo kati bikyuse. 2024 tugenda kuba tutandika musingi kale waligambye. Date y'okuyingira ekyuseemu 2024 we tugenda okuyingira. Ne 2024 tugenda kuba tutandika musingi wali afuuwuuke. Akasente akatono kano ke wajjanga mu bantu kaali kangi okusinga ssente za Muhoozi oba eza Museveni. Genda ogambe Museveni, genda ogambe Muhoozi bakuwe ssente ozimbe ekkanisa. Bannanga abantu bakoobavuwaza abantu bakooba manyiira, abantu bakoowu bakoowa okukolerera embuto zammwe. Teri kufuna ssente, hakuna pesa, twalinnya gye gava. Osula mu birawuli ate wakula entalo z'amayinja. Nze kankubuulire, teri muntu yeegendereza nnyo oba mwegendereza nnyo ng'omuntu omufere. Njagala olabire ku bafere eyo gy'obeera oba gye bakuzaala. Bonna abafere baako be basajja boga nti omulinnyako ekigere n'ogenda. Bakkakkamu nnyo kubanga akimanyi ayina emize gye. Bwana akugulako olutalo okyayinza okumuttira ddiiruzize. Kati gwe ow'emize Ssaabafere ozze ku bantu abangi abalina amaanyi ofutyanka.
golowooza mbu tuyinza okukuleka oyine weeyongera okubba abantu senga kubadde kuzimba nnyumba ya Mukama oba osanga tukuleka ne ffenna tukimanyi nti ozikolamu bibyo. Njagala okugamba kati kino abantu mukitegeera ani amanyi kye bayita Kanani gundi Kanani estate. Sente ze musonda tezirina kuzimba Kanani land oba Pentagon House. Omusajja yakolamu business bagita Kanani estate agula amataka ku Baganda bw'agazza mu bba Abanyarwanda. Kati ekyo oba mbadde temukimanyi ffe tusondera okutusaanyaawo. Sente ze musonda ze mwasonda nti za Pentagon omusajja yakola mu kampani bagiyita Kanani estate. Amataka g'Abaganda bagagula ne bagatunza abatali bali. Kye kiri kye nabagambako nti gwe Omuganda ogeyatuuka nga tokyalina na mugabo mu nsi yo. Nze nkubuulidde ate nga bwe contributinga mu kweggyako omugabo mu nsi yo muve mu kusonda ssente. Bw'oba oyagala okufuna empeera entuufu tosondera kkanisa etaggwa. Waliwo kkanisa abasumba abazimba ate nga batuufu era bakyazimba. Bw'oba oyagala okufuna ssente ng'owuli oyagala saddaaka kuddizaako ku Katonda, Katonda si bizimbe. Katonda atambulira mu bantu. Sanga omunaku muwe ku kyokulya ojja kuba owadde Katonda. Sanga mulekwa muweerere musomese ojja kuba owadde Katonda. Sanga omulema mugulira akagaali ave mu kwavula mu kutambuza ebiviivi amaviivi ge ku ttaka ojja kuba owadde Katonda. Bano be muwa muddira nsaano mugiwa ku mazzi. Ensaano tebagisira ku mazzi tebali basiima. Era y'ensonga lwaki musabirayo mwaka ku mwaka n'ekimu eky'ekkumi ne mukiwa temugaggawala. Kyokka ate oli asanze mulekwa n'amuwa mukamazzaawo kuba amanya ti kaakati ono omudduka mumufuule ennimiro y'omuddu wange oli gwe sisobola kutuusaako direct kampisengamu ono obuyambi abutuusenga kwoli. Muve ku basumba abafere. Sigamba abasumba bonna kati omusumba Tomu wagamba nga ndi twagala kugula ttaka oba kugaziya sonda oyo Tomu emutundu. Tomu emutundu nange nagendangayo. Waliwo omukwano gwange bamuyitanga nti Elizabeth yangamba nga mperekeraako tugeye tusabe nga binnyumira enjiri yenge ewooma. Oyo mugule serwadda mugule naye bano myaka 10 musonda kati wuuyo abatumye mugende ku akaunti zammwe mujjeyo muterete bbogwe ssente muleke tuzimbe ennyumba ya Mukama. Maama teruggwe abagaye mutunde ne kubyammwe ebikalu ate Katonda bye yampa mbitunde nzize mu bitatambula. Katonda bye yampa mbitunde mba musiru olwo. Katonda kye yampa ate nkikasuke mbanga akutte mmolo. Katonda kye yampa ate nenjikumako omuliro. Warren temuwaayo ssente. Temuwaayo ssente. Ono mugagga ono ali mu gavumenti agiwolereza ate ali kummu abawejjera abali ku mawanga ababonaabona abatulugunyizibwa abali amawolu abatambuliza emmere yammwe mu butifini nga mugenda okukola ate mmwe bayagala mumuwe ssente yaali ensu. Bujjingo nedda taata omuntu aluka ekibbo akomeka. Omuntu aluka omukeeka asandagga komeka sandagga siwakyali ssente.